Museveni yawadde order nga yagala abantu bano wammanga nga nabe kiba kisana bakubira ssasi mu parliament bali kubiremu ajja kuoza kubanga yayisiza statement egamba we should use this opportunity when Americans are still in jubilation or celebrations of the elections. All the news agencies across the world are focusing on American elections, not on Uganda. We must use this opportunity. Nkulalira mpuga yabadde amanyi ekigambo kino. Ssemujjunganda adde akimanyi, Lumbuye adde akimanyi, Anita Amonge akimanyi, buli omu ng'akimanyi balinze chance yabadde baagala. First target yabadde Joel Ssenyonyi bamukube essasi lye. Owokubiri either Lutamaguzi Ssemakula. Owokusatu yabadde Shamim Malende. Zaake yabadde Mwakuna. Kati Zaake ye yagudde mulayiniani ya Joel Ssenyonyi. Kati Zaake agenda okujja nti omusajja alina emmundu nga Zaake amaze okulaba. Zaake bw'ayogera nti omusajja alina emmundu bagifulu basole bagiga emmundu bagifulumiza mu kavuyo. 1 Speaker n'akugamba that is my personal bodyguard. Oh, that is my security officer. Timu ekuuma Speaker esigala mu lukuubo oba mu parking yard yesigala. Njagala ogende mu parliament za Bungereza eza Amerika ezakana nga Speaker alina omukuumi amuyimiriddeko awo. Bodyguard we. Njagala ompandikira no mwenna abali e Bulaaya. Ombuulire nti waliwo parliament nga waliwo omujasi w'omusirikale private guard akuuma Speaker taliyo. Right, ku nsonga eyo yennyini Lumbuye gy'atuwadde kwe tugenda okusinziirira gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Gwe olowooza ki? Njagala ojje mu comment section ow'endowoozayo. Kubanga ye Lumbuye agamba Speaker wa Parliament saako ne Ssemujjunganda ne Mafias Mpuuga babadde bamanyi ku nsonga eno ey'obutemu obugenda okukolebwa mu Parliament yatudde olunaku olw'eggulo eyabadde preliminary sitting hearing esembayo ku amendment bill eya rationalization ku mwanyi okukyusa Uganda Coffee Development Authority ogiteeka mu Minister of Agriculture and Animals Husbandry. Jjukira nti nno eno ababaka abasinga naddala abava mu Central Region babadde balumya ogw'engulu nga tebakkiriza nsonga eno kubanga egenda mu maaso era nga tebagenda gisekendinga wadde n'omulungi n'ogumu. Ekintu ekyalumye ennyo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Lwaki Lumbuye yayagerawo ati sijja gamba nti nno oba ebigambo bye mbiriraayingako naye nja kutegeeza nti emabegakaawo nakuwa amawulire agalaga nti nno Yoweri Kaguta Museveni yayita abamu ku babaka ba NRM bafunemu conference meeting ekisozi baatuula. Abamu ne beemulugunya nti babaleka mu meeting ne bagenda ne mukulembeze ne bagenda eyo mu faamuzi zaabwe. Tetumanyi nsonga yali kuki, yali yakuteeseganya kuki kubanga baayita ba members ababaka ba Parliament naddala ab'omu Central bennyini ayogeremu nabo ababuuza ensonga lwaki. Kakati Lumbuye agamba tageti yaabwe yali yakutta Joel Ssenyonyi ssaako ne Lutamaguzi ne Francis Zaake. Bano be babafuukidde akayinja mu ngatto. Mbu bali baagala okukozesa omukisa guno w'obitunula mu bituufu ng'ensi yonna press kye tuyita press bannamawulire amawulire gonna gataaninze nga gali ku ggwanga erya USA elections nga bonna bafokasinze kalulu engeri gikabaddemu omuvuyoko omungi kati nga bakozesa advantage eno kamera tizigenda bakwata nnyo tewali agenda nabbirondoola nnyo. Bw'atyo ye Lumbuye waagamba si bigambo byange naye gwe oba otunula mu golowooza ensonga eno yabadde ku ki? Twafundikidde nga Honorable Francis Zaake yaluguddemu naye Francis Zaake oddugwamu yasoose kulaba mukuumi n'emmundu ate mu ssemateeka wa Uganda nabagambye eggulo tekikkirizibwa muntu yenna ayina kuyingira Parliament
na mmundu na kisi kyonna kyonna. Jangu mu comment section oddangaaza eggwanga, subscribinga, sharinga, likinga. Mbaagala nnyo, mweraba.